mutya abaagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ggwe omwami eyenyuma mu sayizi. Biki bye wandibadde okwasaganya oba biki bye wandibadde okola okubeera ng'osanyusa omukyala nga mugenze mu nsonga z'okwegatta. Ebiseera ebisinga njagala mbabuulirira mukimanye nti omukyala okutuuka ku ntikko oba okunyumirwa okwegatta, it's not only about kumuyingira oba kye tuyita penetration nti yingira fuluma nedda mukwano. Kujjirako ebintu ebirala. Mbaddeko ne conversations n'abantu ab'enjawulo nga bayina abaami baabwe naye ng'abaami bali mu sayizi etasanyusa oba etali nnungi oba etali nnene. Naye oli n'aŋŋamba nze wendise nga ndi okay. Noonya ddagala bwe mba ndifunye naye mba sirifunye sijula nze omusajja wange amanyi ekyokkola. So weefubeeko nga ggwe omanye ekyokkola kubanga eddagala erigezza omusajja gyeriri ligezeeko ate bw'oligezaako n'olijja ewasenga Faith ne ligana okukola, that is not the end of you. Gezaako n'ew'omulala. Bw'oba nabagamba bw'oba onoonya eddagala oba olina ekirwadde ky'ojjanjaba buli we bakulagirira okozesa. Nze nali ntuuseeko omuntu ne mubuuza ki ekyakola n'aŋŋamba nze simanyi kubanga yakozesa bingi naye asita yakola ki yatereera. Naye gwe ogulako eddagala ewa gundi ne gundi n'ogamba nti terikola babbi balya buli ssente zange. Tebakulya liganye buganye kukolera kubanga era tulina n'abawa obujulizi nga bo libakoledde. Kati ggwe liba terikoledde teguba musango oluusi olikozesezza bubi togoberedde bye bakugambye bagamba nti massaging omutaka mu massaging eddakiika bati ggwe omassaging 2 okooye bikole bulunaku okola lunaku lumu omulundi. So neweesanga ng'oluusi tebikoze kitebikukoledde naye eyo si ensonga lwaki tuli wano. Ensonga enkulu yakubabuulira engeri gy'osobola okubeera ng'osanyusaamu mukyala wo n'akaakatini. Ne we kaba akatini kasobola okumusanyusa kasita obeera ng'omanyi engeri y'okakozesaamu ate ne we guba gunene nga tomanyi ngeri yagukozesaamu tegusobola kumusanyusa. Ekisookera ddala weesibe ennyo ku kwoweeweeta omukyala ate ng'omuweeweeta ebirungi. Simanyi munfunidde. Simanyi munfunye. Ebirungi ate era by'ayagala. Bizuule nti abakyala basinga kwagala bakwatawa. Bw'omala okubizuula ozuule mukyala wange asinga kwagala mukwatawa. Ebyo bw'ona abimanya ojja kubeera omwami omukyala gwe yeesunga mu kitanda naye ng'akimanyi bulungi nti omwami wange akantu ayina inchi 3 naye ng'aliko ne inchi 3. Nti omusajja amanyi engeri y'okudingisa omukazi oba ey'okutegeka omukazi oba ey'okubeera ng'atetenkanya omukazi. Ekisookera ddala okumalako omukyala nga bwe mbagambye it's not only about kumuyingira. Omukazi osobola omumazisa nga tomuyingidde n'amala nga battatukanko ku ntikko n'atuuka ku ntikko naye nga tomuyingidde. Osobola okumutuusa ku ntikko nga tomuyingidde. Osobola okumutuusa ku ntikko ng'okozesa ngalo wabula engalo zino abakyala tebazaagala kubanga abaami temumanyi kukozesa ngalo. Bannange olugalo luluma. Olugalo nno luluma omuntu alukuba aba tamanyi by'akola. Lulumira ddala kubanga olugalo tosobola dugeraageranya ku mukira. Omukira guli sensitive, guli soft, guli smooth ate olugalo luli rough kuba luyina enjola. So luli rough mu kibatu muno mulimu enjola. Kakati olugalo tulwogerako eno n'eno side luyina enjala. So luli rough olina okubeera nga you are a master at what you are doing. Sooka ogende ku YouTube kebeera bakuba bati olugalo. Watch these videos. Genda ku Google mumanyi okugira nga asenga genda ku Google. Actually I think I should download these videos. Muninde kisiba kiggwe. Genda ku Google kebeera bakuba bati olugalo. Bajja kuwa videos. Olabe engeri gye bakubamu olugalo. Baluyingize bati balukola bati bakola bati togirabo oti tokola namanyi. Bino byonna obiyige. Omukyala abeere nga abyagala. But muwulira kimu nti kukuba lugalo. N'ogamba bateekayo lumu oba 2 oli nagamba oteekayo 2 n'olyoka ogenda n'osonseka munne engalo mu butuufu n'omutamya engalo. Omukazi sooka omukole byonna. Bw'oba oli mugwi wa bbakuli gigwe nti ogenda okumuteekayo akantu kaakatini nga mu butuufu yawedde dda nga yenna yayebyeyebye dda nga n'ebyakantu kaakatini just yakimanyi bumanyi mu mutwe nti katini naye nga tayina byagenda kawulira nti akafiiringi nti agambe nti naye naawe biki byonkola wa just dakiika zo ntini nnyo ng'omukyala atuuse ku ntikko okitegeera naye ng'ate teweereeze. Naye ebiseera ebisinga nti ogenda n'omanya nti akantu ko katini ate oluusi naawe n'obeera ekizibu
ebintu namubicomplicatinga okubeera ng'olina akantu akatini si musango kubanga tewakera ku makya n'osaba katonda ku size eri below average nedda teri akisaba ate nabagamba nti abasajja bastrugglinga nnyo okusinga abakazi kubanga omukazi ye nabagamba ebizibu bye bisobola okubeera sorted naye omusajja ekisooka kikuleetera okuluzinga confidence ate ekyo ng'olina okkyejjamu kikuleetera okwetya kikuleetera okubeera nga tolina self esteem tosobola kweyambulira mu maaso ga mukazi otya olowooza kakati anaakalaba kakati anaakagira kakati ebyo byonna ebyo byonna bisobola okwaffectinga mu kitanda kati just imagine nga you don't even have self esteem tolina confidence kakati n'otuuka ng'oli bwoti ate n'ekirala muyige okwogera waakiri ekintu kiyiseewo kale ng'asaaga nti ye na bw'anaamanya nti owange yaŋŋamba omuganda nakugamba yakuganyiza nali mmanyi osaaga bw'oba wawulira ng'omukazi ayogera ebibooziboozi simanya nze njala omusajja nga alina omukira biki mugabe munaye bebi nze nno gw'olaba wano nze sinze munene nnyo nze siri musajja munene nnyo nze nefuuti zange nina inki zange bwe ziti at least kimubeeremu mu mutwe asobola ogamba yabiŋŋamba nali mmanyi asaaga naye ng'akimanyi nti wakola ki wabimugamba naye omukazi anyumya ebiboozi bya mikira miwanvu nawe kennyini oli awo omwegaseeko bw'omunyumya ebiboozi naye ng'okimanyi bulungi kubanga oba weemanyi sigamba nti oba teweemanyi so mu mastering engeri gy'osobola osanyusa mu mukyalawo nga tomuyingidde yes ogenda muyingira dda end naye tejja kubeera nsonga kubanga wano wonna oba wamugiisizza dda ng'oli yayebyeyebye dda talina na budde bwebyo kumanya simanya mukira mutini simanya mukira munene okitegeera munnange nze ndowooza ebyange nja bikomya wano eno temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga mwenna abeekuumirako banange I really appreciate your time nsiima bwongerwa obudde bwamwe bwe mumpa mu abapya nammwe nja basaba mu subscribinga mbeere nga mutwegattako butereevu mubeere nga ate mufuuka kitundu ku ffe abakadde mmwe siina kyakubawa simanyi abananga bali ku whatsapp group yange thank you so much guys I know actually that whatsapp group yammwe si yange sijja gamba nti yange yammwe kubanga era nagikoleramu munaasonyiwa I don't come but mbeera busy sijja nakugamba mbeera busy simanyi what to say but just forgive me and thank you for loving me unconditional manyi abantu abebeerawo ne bakwagala nga tebalina kye bakusuubiramu I really appreciate that wenfuna akadde insha Allah I always pass by mbeere nga mbabuuzaako mbeere yeah.